Sabiiti ewedde twakulaga bakansala mu disitulikiti y'e Nakasongola abaali mu kisanja 2016-2021 nga bwe bayisa ekiteeso nga beegabira amasimu disitulikiti geyali yabagulira. Amasimu gano agawira ddala 25. Disitulikiti yagagulira bakansala mu mwezi gw'ekumi omwaka oguwedde ku nsimbi obukadde 10 ng'ekigendererwa mu kyo kyali kyakubayambako mu byempuliziganya. To help in terms of receiving invitation letters of council, transmitting soft copies of the minutes of council and the action points. Newankubadde baali basse emikono ku ndagaano okuzzaayo amasimu gano ng'ekisanja kyabwe kiweddeko, bakansala baalaba nga tebalina ke bagenda kugenda nako kwe kusalawo okuzeekomya. Nga mu paalamenti nabo bwe bafunayo amamotoka, naffe kansala just bwafuna akasimu just ka mitwalo 4, naye era tekiba nsonga nnyo. Kyokka Akulira abakozi mu disitulikiti n'akombye kwebaza eriibwa nti kikafuuye bano okukuulita n'amasimu ga gavumenti kwe kubawandiikira amabaluwa nga balagira okuzizza bunnambiro obutasukka lunaku lwa nkya. So it is prudent that you hand over the property of the government to enable your colleagues who are coming in as new councillors to start from. Felix Majema agamba nti bwe batakikola agenda kukwata ku nsimbi zaabwe ez'akasimu ze babadde bamubanja kubanga mu ntuulo ezisembyeyo babadde tebazifuna. I have legal means to recover from them. I can get the money and put back in the treasury of the district. So that is one possible way. Now for the members of the executive, I have not paid them salary, and so I can reduce the money from that salary and gratuity. Ngezizzaako okunoonya ku bakkansala bano abaafuze bafooma okubabuuza bibaanukola ku nsonga eno wabula nga buli gwentuukako ensonga zebalama. Wabula Sabiiti ewedde baaliko bye baatubuulira. Bw'obalamu ekisanja ekiramba nga kansala alina essimu eyo okutuusa kati omuntu omubanja essimu abamu twagenze okulaba bamuzaayatika endala zaagwa mu mazzi. Wabula munnaabwe Bernard Kamoga yali yakyogera lunye nti okutwala amasimu gano bajja kuba beggaggawaza ku bintu ebitali byabwe era nga ye ekiteeso kino teyakiwagira. Kino ekintu baakimpa kinyambe communicating and council minutes okubeerako n'emirimu gya council. Nva mu council kiba kya buvunaanyizibwa okuwaayo ebintu byonna. I wasn't given a time. The speed at which the council resolution was passed, it looked like a kangaroo court. Very supersonic. Okusinziira ku tteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu, omuntu yenna bw'ava ku kifo ky'obukulembeze ng'ekisanja kye kiweddeko oba mu ngeri endala yonna ateekeddwa okuzzaayo ebintu byonna by'aba akozesa nga bya gavumenti. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.